Oli ku There Is Still Hope channel yesuubi. Kale mwena bali kumukuto ogwa There Stop tubagala nnyo abali mu ggwanga Uganda ate namwe abawangalira emitala w'amayanja mwe bali kubanga ate mutugoberera mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero olwawulise kinoomu atugoberera tukuwekitiibwa n'amatendo mwe mutukuvufuga okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala twongera okulamusa nkugwe nawe neyekumira ku There Is Still Hope okola kyamaanyi nnyo okubanga tutugoberera mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amina kale katandike n'omusumba Wilson Bugembe. Manyi over the weekend wabaddeyo ekivulu ekyo Muganda Bobi Wine bamuyita Mickey Wine muwamu kubayimbye of course Bobi Wine ogundi pastor yafuuka family eri abo abayimbi ekyo kituufu family not family friend is a relative yasobola kukola concert ne batamuyita ate n'agaana ayina okubeera bantu be mukama yamutuma mwezi endiga eza Samaliya eza Bulambo kakati agambye mbo abatali bakkiriza mpulira bulungi nnyo batya nnyo Katonda n'okusinga abakkiriza tamwewunyisizza bw'era ekituuka ku kuwanika emikono olaba oli atamidde naye ng'asitwa g'olinga nja kugiwanika anoonya sitamina cupa n'aziteeka wali eza bbiya nga pasita saba gireyiwe saala musumba era agamba nze nsisinkana ba booda niba ngamba pasita tova wano nga totusabidde kakati soka tukuwa omusumba osooka owulira ebigambo ebyo gwe mwennyini ng'agamba mbu abatali bakkiriza batya nnyo okusinga abakkiriza batya nnyo Katonda n'okusinga abakkiriza tujje tulabe kati mu dakiika zijja kubanga bbiri tusobole okulaba ate tweyongerayo. Yesterday I went for Mickey Wine's concert. I told the people, lift your hands. Oh, I love non-believers the way they reverence God. They put their beers down. They can't stand very well, but their hands are raised. Kubanga bo Katonda teba mumanyide naye gwe mumanyide oyendera olimbira ogiramu embuto obakira ku bakazi obakira ku basajja owasa abantu bangi bovuma mukyalawo ate ku Sunday tokisubwa literally olinganga uza kyafuuka kibokisi kiri awo ekimu ky'ekkumi okiwakanya tokiwa naye oli mukkiriza era oli mulokole tokkiriza mu kusonyiwa naye obeerawo tokkiriza mu kugaba naye obeerawo tokkiriza mu kusiga naye obeerawo wawasa abakazi abalala toyina tabu onywa omwenge naye obeerawo osula ku kyaki ku mande n'osula mu ssabo toyina tabu literally wafuuka uza okufaako kutandikira mu kumanyiira Katonda kyova olaba abantu bangi bava ebweru ne bajja wano ne bawona nga gwaliwo oli mu lugambo pasita yakola bw'ati pasita yakola bw'ati. We must be intentional. Do you see? You a believer. You don't even have a Bible. The problem is not you. The Bible has been in your father's house for a long time. Finally. Kakati yoyo musumba Wilson Bugembe wekiri yabadde abadde ayogera ku byabadde mu concert observation yalabye somye bago omuwagira musumba Bugembe okugenda mu concert ekyo kugenda isimuwagira ekivulu kisimuwagira eri nnyanja by'omukama yamugamba agenda avuge muganda wange waliwo bakusindika okuvuga naye ng'olaba bigonya bye kale tujja kulagalako ku bimu ebyabadde mu concert eyo nga bwe tugenda mu maaso bigonya bye birimu
Ebinyanja bimusinga amaanyi. Komekeza bimusuddala n'afusa kyennyanja. Okitegeera. Yagenza okuvuba ebi. Yakugamba laba yagenda okuzina endongo yafuka ki. Kimanyi pasito yonna yalagula. Yalera okuba omuziki. Yagenda okuzina endongo yafuka endongo nyamba. Nyambira Yesu. Kakati yagambye essebo yabadde mu kivulu. Kikuwe kiri kivulu. Ekyo kivulu. Naye mbu we yatuusa akaseera ak'okusaba abantu bateeka wansi bbiya ne baba respect. Mbu ye talabangako kutya Katonda okuli mu batali bakkiriza n'okusenga mu makanisa maasoma. Yenda point sebo girabira. Mbu era mukyatuga omuntu wana bewanika emikono ng'ali ku ssimu ye takufaako. Awo yatukoza atya. Yabakubye equalizer. Yabakubye equalizer mu kyenda. Yakubye equalizer. Ekyo kituufu. Okitegeera. Mu kanisa abantu bakyalina ntiisa ya Katonda. Babiri n'olowooza. Tebakyalina ntiisa ya Katonda. Naye wali kiri eky'omu kivulu bakikoze kusanyusa ye kuba bamwagala. Nga pastor. Tebakikoze. Biyita pastor mulala abagambe baba jadwali. Kira abaana zo bakyamusa bonna kyabagamba kye bakola ki? Nze nabira wano ku musumba gundi eyagenda okuyimbira ku gundi. Nakandaga amukoleko we muti. Twina. Nga teyine. Yali ku kivulu kya nga balonkinga gundi kampeni z'omukulu. Yagaana kolako. Nese nga yali Bugembe. Then nekirala musumba Bugembe alinyo celebrity mababa. Alinyo famous. Kati kiri tebakikoze nti batya Katonda. Babadde balaba serebu waabwe. Kitegeera. Kyabagamba kye bakola se kyebakola. Kati beno n'akawunga konga. Bagambe banemwanika emikono. Tabasobola. Oli yakola erinnya. Kati agambye ebyo gyayitira baboda abasanga naga musumba tugenda tuwadde mukisa. Tusabire. Yalabira ddala nti ate entiisa ya Katonda eri mu nsi. Naye yalabira nti waliwo wakati w'okuba friend oba omukwano n'entiisa. Kati ekyo tukakyogerako. Naye agambye ekizibu ekiri mu kyaki nti abantu baveeyo yonna eyo bweru ne bajja mu makanisa oba ne bajja eno ne bafuna ebyamagero ng'abali mu kanisa muno mwennyini wali yadde byo bali mu lugambo kugera musumba akyatukubye munnange aganye okuwasa akyatukomera ali mu kapale kamu musumba naye bali bajja nga bamulabira mu level ndala naye omuntu wosiba naye abatakyalina makulu omulwe walinga ola amwenkana okitegeera Yesu teyagamba nabbi taba nakitiibwa mu nsi mwazaalibwa ekyo kyabadde ategeeza and it is very true. Abantu bava ebweru oba mu madistrict amalala ne bajja ne bafuna omukisa naye abaamu tebagufuna amazima nga bo basigala kugera muno mwaggwa amafuta wala kubeerawo bubeezi kubeesabeesa musumba waffe ate tunagera nasigaza ki kubeesabeesa musumba waffe tunagera nasigaza ki naye abazima wala amafuta tewakyali gano mazzi gennyini n'ebisebo Bugembe yabakubye omupiira ezo twakanyweza atayo mbu muchaji mwe muri munosensi omubasa abakazi abokubiri mukristo mwenyine mwongerera okuwonona yagamba yekubye point ekito atukubye point no atukubye enoze akubaze bawana olaba musumba kyenjagala ategeere nti kintu kiki ekikufuula omwana wa Katonda waki ekikutwala mu ggulu okkiriza Kristo kati bali ne banaalaga nti bamwagala naye nga tebanaba tosobola kwagala gw'otakkiriza naawe kiri bakikola because they have seen their celebrity
naye nti okuba nti bamwagala from the bottom of the heart kiyinza okuba ekizibu kiyinza okuba nga kizibu nnyo so awo ebirala nsobola okuba nga sikkiriziganya naye wadde ebirala nkola ki then nekyensobola okwongerako nti olaba abantu abatana bakukiza bo baagala nnyo basabira okitegeera eyo nemugagira nkusabire tagaana because tanyonya bwakabaka anoonya kubeerwa kiri nti afunye solution ebirala tayagala kumanya ensonga lwaki omulaba nti no awanika naye nti okusikira obwakabaka kirala ekyo kirala kibala nti n'abatali bakkiriza they can prosper wano balina sente sibu bakulakulanye ekyogamba nabo bagenda kuyingira enjawulo eriwo nti bali bakikola kubanga ayagala solution y'amangu yetali ebyo bwanoonya bwakabaka kale nze kinkuteeka ennyo nti yadde ekituufu baba banoonya bya bugagga naye balina engeri gye barespectinga mu Katonda nga babagambye munnaye wanika emikono nagiwanika mu bulambalamba kola bwoti kubanga balina principles eri bamugamba tokola bwoti nsaba ayagala okwekyusa omala kusaba jajjangire kuyitakaawo kati ndowooza oba agera n'agamba naye noba waliyo emiko angire munnange nagana mukama ayinza okukugira mukama ayinza onyiiga nankuba aye ekirala bali abasanga olusi bakubiddwa omuntu atamidde ekyomugala kyakola naawe kyo kituufu naye nze naalisabye omusumba kyakola kirungi naye abayambe abaleading mu salvation kuba siraba kuba kizibu sirangako nga yatuzza abantu era mu konsati zonna zagendamu ye abakuba muziki nga avaayo naye nga bana abaagala okulokoka mujje wano sinze bayimbira buyimbizi naye nze nsitudde bubaka ndeese yesu yesu abaagala mulokoke era mwabakkiriza mujje nansana kusande kati eyo gyotandika banyigira kabiya kusikalungi ole tokatowagambira wano awo bajja kukukyawa bukyaya ate era wano balaga kristo nobayita nga mujje nansana kantako sikalungi sikalungi kali sikalungi okitegeera awo ne batandika okuzibuka ki amaaso naye bebagira bino baleka awo batubayambye okuwanika tebalina buzibu nomugamba anika ekigenda ajja kiwanika abatubayambye olwedde ali mu mudu zakola ki zakusanyuka kati kyomugamba kyonna kyalina okukola ate nekyo kya statement sijikiza mbu abatali bakkiriza batya nnyo Katonda mbu batya okutya Katonda kyeki kwe okukola byayagala n'okukyawa ekibi kale akutte cupa ye muyandize simanyi statement yandigambye nti no nti neewuunya abatali bakkiriza munaye kyo bagamba kye bakola balaga nti balina okuyaaya nze munaye banneewuunyisa babulako kimu kukkiriza na mentorship era nze awo nange mu butuufu neewuunya bo kyobagamba kyebakola naye anti kati mu kyaki Katonda twamufuula mutabanyi tolaba wagambye nti no bayibuli we are used kya bulijjo ali tuli balirigiasi twafuuka banaddiini olina okuteeka nogenda ne bayibuli muki mu kyaki that is it kati nekifuuka kitundutundu mu bulamu bwo naye nga ate ekisinga obukulu nti nina okubanga I study the Bible not only reading ate awo waliwo obuzibu obulala bwekiri nti simanyi tusome bayibuli okusoma obusomi tekigenda kuyamba study bakuyita kuyiga okusoma n'okuyiga byanjawulo kituufu ekyo kakati oba akaloka tuyinza okugamba soma bayibuli naye ng'otambuddeko ebbanga naye wetula nti kati emirandira gigize yiga bayibuli kituufu nnyo byanjawulo ebyo kakati simanyi oba golowooza ki ku musumba Wilson Bugembe byayogedde ne byalabye mu konsati ya Mickey Wine nalabye awo bagize ne bazeegwamu ne principal abo banywanyi nnyo okuva dda yamugambye nti tosobola kwagala kibiina kirungi anti yamugambye jjajja mutaata wange
nti ate gwe oli kyali nnyo nti munange namugamba ate kati ekibiina ekirungi oba obuzaabuza yagala kola nkubye point mabega we bamukyomera bugembe ku TikTok okwo bamukuba abaana bamukubako awo kaweevu kaali kawo muganda wange abaana TikTok bafuuka bigero bazanyisa abazibu nnyo bamukwatamu awo muganda wange nenyonnyolako awo bode yenyonnyolako awo naye nga baaba bamuli bize bakuba ne bajjayo n'abali mu ntaana ne babagatta kakota ajali nenyonnyolako awo munange naye kati ekisooka pastor alina kulaga sayidi ekyokubiri bonna alina obbaagala ng'omusumba ono omukwano gw'emyaka gyegyo oli mukulembeze wa ggwanga ate muzeeyo kitegeera naye alinamuwaki ekitiibwa kye kadi naye omusaasi atuuka akaseera nga ali mu masaŋŋanzi naye ate ekituufu era akimanyi nga yomu ye amanye ekituufu era okiraba ekituufu era okimulaba ku face waba aliko sayidi gyali ng'ayogera oyabera nga n'akamwenyumu that natural love ng'evuddeyo naye wali oluusi ettooke lireeta obuzibu mawogo olina okusemera abaana mawogo awera omulandiro ogujjeyo ate oyogera nale omukano gwange olina okubalansi yataddemu ebisoda agamuteremu oba 10,000 butaano bwokka butaano saa kumanyira mungu yaleeta emitawaana okitegeera so muzali ali omusaasira kituufu alina feelings ze ng'omuntu naddala oyimirira mu kituli ng'omusumba dada ebizibu nga pasita ku level gyaliko si byangu wakola mistake waliwo sayidi gyanyiiza kale tayagala alina okukibalansi omusumba olina okibala ne bajja nga bakulopedde omusango ngaola ono ogumusinze aye tosoka kulagirawo oyinza okwesitaza endiga n'edduka olina okuyimirira mu kituli ono n'ategeera nti mukyamu nono n'ategeera nti wadde ono mukyamu naye ate olina omwagala musonyiwe kituufu kaakati we bagenda oyita omuomu n'omunyigira eri yekka mpola ne kabana alaba embarasiment biki pasita yeekubira biki okitegere ate oluusi tunyonyola ne twerekerayo ebimu kale n'osaala naye nga ofunye obujulizi bwa kitundu n'okomekereza ate mu bizibu kale ndowooza katwetololemuko katonda otula tugenda kudda n'ekitundu kyaffe kijja kubeera kyakubiri mu Kristo Yesu yagamba Yesu kwebaza ku lunaku lwa leero kubanga nkyali mulamu mpaddeyo omukisa evanjatula Kristo obeere omulokozi wange mu linnya erya Yesu. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.